mugamba mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku onyaga tutunuulire sabbuuni oyo. Sabbuuni oyo gw'olaba ali waggulu ddala, beeyi eri waggulu nnyo. Kati oyo white star agula nusu kanaana mu Kampala n'okuliraana Kampala. Kati waliwo oyo star era naye kampuni y'emu emukola n'oli white star. Kati oyo wakakaaga bitaano omuti, okitegeera, oyo wakakaaga bitaano omuti. Kale tulinawo ebika ebirala, tulinawo eyo kampuni ndala wa bbulu wa 305, ndowooza mumutegeera oyo wa bbulu wa 305 omuti, abasinga temutera mwetaaga. Kati waliwo oyo gwe bayita owa brown naye mumutegeerera, kampuni y'emu neri ekola owa bbulu y'emukola, oyo naye wa 305 sabbuuni bw'atyo bw'ali, beeyi bw'etyo bw'eri, okitegeera. Oyo wa 305 naye gwe bayita owa brown. Naye sabbuuni oyo gw'edduuka njaga njogereko naawe. Sabbuuni oyo osobola okugenda n'osubula box namba oba n'osubula muti, naye kirungi nnyo otunuulye erisiiti eyo gy'osubuliddeko sabbuuni oyo, kijja kuyamba. Gwe tofa kuwulira nti bali batunda kanaana oba batunda kakaaga bitaano, nedda. Gwe njagala obeere mugezigezi oba oyagala okukola, tunuulya lisiiti eyo omanye nti omuti ngusubudde ssente mmeka, omuti guno wengulyako 2 mba siyitawo oba 3, kijja kuyamba. Oli wanaazula nti gwe sabbuuni wo omuti bana bamutunda akanaana, gwe n'omutunda ennusu kasanvu mu 7 oba mu 8, kijja kukolera, ojja kufuna bakasitoma bulungi nnyo. Gwe tofa ku bbeeyi y'oli neighbour gy'atunda, nedda. Tunuulira lisiiti eyo, tunuulira lisiiti gy'okwegamba gy'oguliddeko, bazikuwa zisabe. Oba oguze bokisi kubisaamu olaba omuti gutunde ssente mmeka okufunako. Funako kitono naye nga bikola ki? Nga bitambula. Kijja kuba kirungi nnyo. Wadde sabbuuni ali waggulu naye tunuulira nnyo lisiiti. Sabbuuni oyo gwe tomutunda bbeeyi nga balala. Funako kitono abeere ng'atambula. Kati oyo ako bakatunda 20,000 mu dduuka, so luli kabanga ka 10,000 nga kasingako nawe obunene katini. Kati oyo wa 20,000. Kati gw'osobola okubalamu n'ogamba nti nze kano kankatunde 18,000 oba 19,000, kijja kukolera. Just tunuulira lisiiti gy'oba otunuulya, totunda bbeeyi ya neighbour. Womanya bbeeyi ya neighbour nti eri waggulu, gwe balamu olabe nti nze wensalako 10,000 mba siyitawo, kigenda kuyamba. Ogenda kutunda sabbuuni okusinga ku baneighbour. Ekyo nkikubuulira. Tunuulya lisiiti ekola bbeeyi ey'ebintu by'otunda. Towulira ku leediyo nti sabbuuni wa 9, nti sabbuuni wa 8, sabbuuni wa 1,000 naawe omutunde 1,000, nedda. Funako kitono naye ebintu bikole ki? Bitambule, oleete ebipya. Wajjukira ebintu by'edduuka byo gy'okoma okubirwisa mu dduuka nga tebitambula biba bikusala. Byetaagisa bibeere nga bidduka ku sipiidi, nga bokisi ya sabbuuni eyo w'ogireeta ng'ojja kumala nayo wiiki emu oleeta endala, awo ojja kuba okola bulungi nnyo, olw'ensonga nti amagoba gabaako matono. Kati obeera ng'ogakuŋŋaanya mu bwangu kiba kikuyamba. Kati n'olwekyo kyenyagadde okukubulira gwe alina edduuka atunda sabbuuni n'ebintu ebirala eby'enjawulo, oba ogenze n'osuubula ekintu, oba osubudde bokisi ya sabbuuni oba osubudde muti, nkusaba otunuulye erisiiti, ssente ze bataddeko ze bakuteereddeko z'osubuliddeko bokisi ya sabbuuni, zikubiseemu olabe buli muti bagumperedde ku ssente mmeka. Omanye nti kati nze omuti ngutunda mmeka, ndyako mmeka, ojja kuba okiraba bulungi nnyo. Kijja kuyamba okubeera ng'ebintu byo bitambula. Bwe kityo bwe kiri, njagadde mbeere ng'ekyo nkibabuulira. Mu abatunda edduuka tunuulira lisiiti okole ebbeeyi eyiyo ng'ofunako kitono naye ng'otunda nnyo, kwegamba ng'omazaawo, kijja kuyamba okukulaakulana okugenda mu maaso. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi, mweraba.